zigenze okwerasa omukago gw'emisana nga abatuuze batandise okwesala akajegere era batandise na kuggala amakubo agagenda mu kirombe awakuba Mayinja. Bano abadde abakawo ng'omususa babadde tebakkiriza wadde emmotoka kusala era n'abakozi babadde baagala okufuluma ekirombe basanze akaseera akazibu. Amangu ddala poliisi eyiiriddwa okutangira kibala kiyinza okuddirira kyokka abatuuze tekibamalidde ne bayongerayo gye basima Mayinja olwo bifuba ne betandika obabuguma ne poliisi. Obedde abatuuze balangira kampani esima Mayinja okuboonoonera buli kintu okuli ennyumba zaabwe nga kati zijjudde ennyanfa kyokka nga ne bwe beemulugunya tewali avaayo kuyamba. Ate ne bamala ne beekyusa kati bayindi kyokka bwe tibagambako ente zaffe zifudde nganze kennyini akafiirwa ente 3. Abatuuze era bategeezezza nti tebakyalina kye bakolera mu kitundu kyabwe nga n'ensolo ezo babadde balunda zitandise okufa. Tetukyalina nawe tunywa mazzi, ebikyafu bijja ne bijjira amazzi gano kwe tunywa. Bakikoleramu batutulugunya bakuba amayinja tebatugamba nako nti bagenda kuba mayinja. Kitegeerekese nti waateekebwawo akakiiko okulondoola ensonga z'abatuuze ne kampani eno kyokka bakulira akakiiko kano bategeeza nti aba kampani eno tebafuddeyo okuwuliriza nsonga z'abatuuze era tewali wadde kyali kigonjoddwa. Abantu balwala amazzi baddira amazzi gano ne bagakuba mu nnimiro zaffe. Mu nnimiro omwo mwennyini mwe muli omugga abantu mwe bakima amazzi. Teyagala kusasulira bantu, eyagala bintu byakubeeraawo ng'etubuzabuziza kati tuyaza emyaka 2. Bassentebe b'ebyalo okuli Kyagunda, Kikonda, Nattita ne Mabuye bagamba nti abatuuze tebakyalina ne we bajja mazzi olw'obukyafu obuva mu kirombe kya Mayinja. Kubanga n'omusolo gwe nnyini ffe ke balina otuwanga kugombolola naffe tebakatuwa kati tubabanja emyaka nga3 nga tebatuwa kasente ako. So n'osanga nti kikosa kuba abandi badde batuwa akasente ako ate n'okuyamba ku community. Abantu sente tebaba compensatinga, tebabasasulira, tebabaliyirira. Ate n'ekirala nga batandise okutega bagenda kuba baluti. Omubaka wa Kalungu East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Francis Katabaazi nga naye abaddewo okutabaganya abatuuze ne kampani eno agamba nti balina okukolaganira wamu batangire ebizibu ebiyinza okuddako. Ne twagala akozese ku bantu b'omu kitundu abawe ku mirimu kubanga bw'oleeta nga bonna si ba mu kitundu. Twagala making sure nti n'abantu bakufunamu kubanga eno kampuni bagibuuzizaawo nti naye oluguudo olugendayo musapulayinga amayinja agakola enguudo ne mutafisaayo kasente kye bayita social responsibility. Akulira kampani eno Fred Owinyi agamba nti baali bakolagana ne looya w'abatuuze era ne babaako ensimbi ze bamuwa kyokka bwe batuuse ku bintu ebyonooneddwa n'anenya abatuuze obutategeeza kampani eno nga waliwo ebyonooneddwa. That committee is tasked with the responsibility of one among others, in case there is blasting and anything happens, the community has to report to the GMC. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Kalungu SP James Lwakakala anenyezza batuuze okwagala okutwalira amateeka mu ngalo kyokka nga waliwo emitendera gye balina okugoberera ensonga zaabwe zigonjoolwe. We brought in the local leadership guided with the RDC and some team players, and so far so good, sanity has been restored. But we urge them to always observe the law, and when there are concerns, they should raise through leadership. Paul Siano Muchibi ne Paulo Kato, BBS Terefayina, Ageesigika. Omumyuka soko wa